lifestyle akati amunange newankubadde oluusi tubaleetera ku mawulire akwatagana ku byobufuzi ebya entertainment ate era tubaleetera ku mawulire anammwe agasobola okubeera agabagasa gabazimbe musobole okumanya kutya ensi Uganda wetambula. Mu mbeera eno agenda kubeera nga mpitamu ku nsonga ya national ID. Abamu national ID zammwe zaggwako ate abalala mubulayo myezi mibale zisobole okubeera nga amwatto ziggwako. ID zino eno twagenda masono okubeera nga tuziregisteringa wakati w'omwaka gwa 2014 ne 2015 era abantu basobola okubeera nga bazifuna. Zino nno ne ziraga nti zijja kubeera nga ze-expiringa mu myaka 10. Kitegeeza mu myaka 10 w'ogibala gyejo wakati wa 2024 ne 2025. Wenjogerera bangi ezammwe zaggwako. Wadde ID zino zaggwako naye zikyagenda maaso n'okubeera nga zikola mu bitundu ebimu ne mu bifo ebimu singa ebiriko oyo ID bibyo gwe omuntu n'ekinkumu nga kikyo gwe omuntu alina eyo ID. Kati amawanga agamu ne gagenda maaso n'okubeera nga gagamba wadde ID ewammwe zikyakola naye ate eno mulina okubeera nga mufuna ebipapula ebiboogerako omuli eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Rwanda. Okiwulira bulungi nnyo. Kati mu mbeera bwetyo nzize wano okubategeeza amawulire sufa agaliwo ag'essanyu era nga twogerera ekitongole kya National Identification and Registration Authority NIRA. Wetwogerera bano nno ng'ennaku z'omwezi 28 omwaka gwe tukubye emabega Desemba bano balaze nti nno bakafuna kits 1,000 bakafuna registration kits 1,000 era nga zino eno basobodde nga bazirecevinga awo ku kisaawe ekikulu eky'eggwanga Entebbe International Airport era nga wano eno amunnange Major General Apollo Kasiita Goa yasobodde okubeera nga y'omu ku baabaddewo nga kits zino eno zituuka. Ono nno ye Director wa Directorate of Citizenship and Immigration Control era nga member wa board ya NIRA. Kati zino nno yazirecevinze wamu ne Mrs. Benny Namugwanya Bugembe era ng'ono ye Vice Chairperson owa board ya NIRA. Kati omulala yabaddewo ye Mrs. Rosemary Kisembo era nga Executive Director owa NIRA. Kale mu mbeera bwetyo ID ezaggwako nezo ezikyaliko kibakakatako kasente kateeka zino eno zitandika nga nammwe mwenyigiramu okuddamu okweregisteringa mulinuwalinge ID zammwe. Kati kisuubirwa okubanga ewamu kits zigenda kubeera 15,665 ezo zezisuubirwa era nga bano bagambye zigenda kubeera nga zituuka wakati w'ennaku z'omwezi nga 7 n'ennaku z'omwezi nga 15 omwaka 2025. Mukitegedde? Kati kitegeeza ki? Mufube okulaba nga mugoberera ebintu ebyo kuba abantu abasinga ID mwazirabanga ez'omuzannyo hanoga byabwe abamu nabiteekamu n'ebyobufuzi abaagala kufuna ngeri gye babambululu n'ebirala naye ekiseera kyatuuka nga ID ya buli kimu. Oyagala passport ID, kugulawo account ID, kufuna layini ya simu ID nefuuka ID. Ate era bw'omaliza ogifuna fuba okulaba ng'ogikuuma n'obwegendereza kubanga nalabawo abantu abaali babuliddwako ID zaabwe ng'okuddamu ofuna endala kubanga replacement bagamba ng'osasula $5,000 n'ogenda ne bagikuwa naye abantu baatambulanga natambula ne yeetolola nadde eno okusobola okulaba nga afuna ID. Naye ku bantu abali ebweru w'eggwanga
kati bo simanyi butya bwekigenda kubeera nga kikolebwa kubanga tulinayo bantu bangi nnyo abali eyo mu mawanga g'Abawalabu, abali mu mawanga g'Abazungu, ne wano mu Africa, bali ebuli wa Africa nga nabo beetaaga ID ng'omwaka ogujja akomawo n'omwaka omulala dda. Kati baneno banaakola batya? Naye enteekateeka nkyaginoonyerezaako era bwe nnaamaliza okubeera nga ngitegeera nja kujja mbeere nga mbategeeza. So muna banna abali ku kyeyo ng'olabye emboozi eno, tegeeza bazadde bo, mikwano gyo ne baganda bo abali eyo gy'osuubira okubeera nga tebannaba kubeera nga bategeera enteekateeka eno, kubanga ebintu bino eno bigenda ne bijja abantu ne mutabiteekako nnyo birowoozo, naye ate kiwunzika nga mwattu ate mukyetaaga nnyo nnyo nnyo. Kati nammwe abanaasobola okubeera nga mukomyewo nga tuligesitalinga, kitegeeza ki? Nammwe kibakatako okutandikira ku nteekateeka eyo mufune ndagamuntu. Ndagamuntu eno ejja kubeera ya mugaso nnyo eri emirimu gyo n'ebiseera byo eby'omu maaso. Kale njagadde nsobole okubeera nga mbakudeetinga ku nsonga eyo, era nammwe musobole okubeera nga mutegeeza abalala abatannaba kubeera nga bamanya ku nsonga eno. Bwe gutyo tusobole okuba nga tubunyisa amawulire gano eno, ate amunnange tuleme kutaataaganyizibwa ku mirimu yonna yonna tunaabeera tukolera. Byebyo nze Ssegawa Mulishi.